ofudde gyalize alunooyo nakumira amaziga gali mangi nangamba nemubuuza otuli wano kwekyande mu restaurant emakindye kitulese wa kawungezi k'olwaleero tulina muganda waffe Abam Mulwana abasinga gwe mwakazaako eryatooka kwa balabala. Muganda waffe yalwala ng'omuntu omulala yenna bw'olwala omubiri ne gukosebwa. Ebbanga libadde ddene, mikwano gye ab'omunda ab'oku lusegere babadde bamuyambako okusobola okulwanira obulamu kubanga asika obulamu tassa mukono. Era naye tagussizza n'emikwano gye abamubadde okumpi. Buli omu mu busobozi bwe obutono balwanye ebbanga liyise era liweze. Kakati ekusalawo twekubira omulanga eri mikwano gyaffe abatusingako obugazi mu nsawo ne mu connections bajje batuyambeko mu kujjanjaba muganda waffe kuba wano tumutambuzza amalwaliro agasinga gonna agamanyi era nabo bamumanyi, naye embeera bwegayegaye ne tujjukira nti tukyasobola okuwanvuya ku ddoboozi mikwano gyaffe ne batuwulira lwe lukuŋŋaana luno eri mikwano gyaffe abatuwulidde be twagala batukwatireko tulabe nti Mulwana afuna obujjanjabi obusinga ku buli wano mu Uganda kuba ffenna tumanyi nti kasitole mwa Uganda basobola okwongerayo n'ofuna embeera endala. So wano we tuli ono ye Abam Mulwana, tuli ne omubaka Mugema Panado, tuli naye tuli ne Hajaruna Mubiru, tuli ne mukwano gwaffe Medi era naye tukola naye emirimu. So kyekitulese wano olunaku olwaleero. So ngenda kubawa Mulwana asooka abeeko byatunyonnyola ebitonotono embeera bwebadde bweri na kikyasuubira kyesobola okubeera, then tujja kufuna omubaka atwanjulire embeera kuba yakiikiridde mikwano gyaffe bajja otwanjulira abatukusise ku mukono okulaba nti obulamu bwa muganda waffe buva mu mbeera mwe buli eyeeyagaza budde mu mbeera eyeeyagaza ennyo. A minute, just wait. Ekyande Hajaruna Mubiru gwe omu ku bakulembera ttiimu ebadde ebeererawo Mulwana, singa muganda wo wabula nga muganda we nnyo. So kinsaba otusooka otunyonnyolemu abatonotono kye basobodde okukola yensereko we abatonotono kye basobodde okukola na kiki gwe okusinziira ku basawo b'oyogedde nabo kiki kyotusuubira tusobola okukola. Nebaza mwenna okusooka mbebaza okubeera nti bano bonna bazze wetulwaniridde awamu okubeera ekimu kino nga tukyongerayo. Nebaza buli asobodde okubeera nga ayagala Mulwana abeere bulungi oba obulamu bukomewo, abasobola omuwa mu bulamu nga abateesunga muwaki mu bufu. Mbebaza mwenna nti mweyongere tulwanire Mulwana addembe. Nebaza nnyo kati nze nsereko wa Abam Mulwana naye nebaza nange nsereko wange nsereko kubanga nti omulanga abuwulidde n'asitukiramu n'agenda obubaka gy'abutuusiza gye simanyi gye bagenda okubagamba okubeera nti kusaawa eno era y'ensonga y'omu yatukuŋŋaanyizza wano. Naye ng'omulamwa oyamba Abam Mulwana omwongerayo yeddagala alimize kye batanaba mugamba kwe kumira amayinja naye buli kimu akikoze ki akigezezzaako. Bamutute mu sikaani ez'enjawulo, bamutute mu sikaani eziringa amaato naye ne bafunikira ng'ekimu ensonga era gye bagamba nti ekiyumba kiki kirwadde. So kakati ate ne tudda ku ngeri endala ey'okubeera nti tusaba obuyambi obutakoma tulabe nga tusobola omwongerayo bonna gye bayinza okutugamba tweyongere. Abantu banagisa wabuliremu ku ssuubi lyo naddala nga tusigadde wano e Uganda liyimiridde litya kuba gw'ojjanjaba Mulwana buli kimu gw'obeerawo n'amayinja ge batannamugamba banagamugamba era gw'ojja okubaawo ng'agamira. Essuubi lyo liri litya singa tusigala nga tukyali nnyo wano? Essuubi lyange nnyinza okugweramu ddala amaanyi ku kyenzize ndaba kubeera twatandikira wano. Ekintu tukitandise mwaka guno oba mwezi guno wabula kibiddemu ddala emyaka gigenze mmeka kati? Mwaka gumu n'emyezi 6. Mwaka gumu n'emyezi 6. So twatusoka mu 6 n'agenda ng'asereba ne boogera byonna neŋŋamba nange nali ntidde mwanidda tukole eki geno check up talina watatuuse so kati buno mwaka agenda gwawo
naye nga amalwaliro agagenzeemu mulaga agenze yonna agenzeeyo n'amalwaliro agali private so kati tulaba nga tutendewaliddwa naye ngaessuubi ate bonna batugamba ng'abasawo niera omusawo abasawo nabo mbeebaza okukola ng'abapoliisi bagamba tugende okole statement okoleki ogenda kuddeeka so nabo batugumya nti ojja kubaki bulungi naye nga ffe tulaba nti akola ki ate nawe era oba okiraba aggwawo so tuyambeyambe bweba nga waliwo enkola endala nsereko waffe mwenna muveeyo enkola endala otegeeza ki nsaba obeere enkola endala waliwo amalwaliro agatusingako tukkiriza nti waliwo amalwaliro agatusingako kubujjanjabi kuba tugenda netuwulira nti babasindise mwagakani Nairobi bagenze wa India bakoleki bannaffe balina ku ssente era nga byonna twetaaga ssente kiba kisooka agende India bagende wa mwagakani Nairobi. Bampita Honorable Panado nkiikira Iganga municipality ku lwange mbadde n'Honorable Nsereko n'ayogera ne speaker mwayogedde ne speaker n'amutegeeza speaker Anita Amongo n'amutegeeza nti alina omusajja we kuba speaker alinga wa FDC nga tannaba kulaba musana ate ne gye guli mwena abenga so n'amugamba nti eyo omusajja we bamuyitanga kutoka kwa balabala yadda mu Mulwana nange nfunye omukisa mbadde nawulira ng'oluyimba simmanyi mutegedde lwaleero nangamba omusajja we mulwadde kino kyekiri speaker nampa obuvunaanyizibwa asoose kwogerako naye kusima n'agamba ali atya n'amubuuza ddwaliro kiri alimu obujjanjabi bafuna batya biki boogeddeko naye lwakuba badde mu Luganda ate speaker takwasa nnyo Luganda n'ansindika nzije ng'omuyambi we ndi mukozi wa speaker ku parliament nzije mpulirize ate muleetere n'obubaka bwe obwa miliyoni 10 ezaliwo nja kuzijjamu mu bipapula bazibale speaker bambi n'akusaasira dda mu Mulwana n'akusaasira obulwadde bw'olimu n'akusaba ogende mu ddwaliro bakucekinge bulungi balabe olya olina ekyetaagisa bwe kineetaagisa okufulumyamu nga medical board erina okuwa ebbaluwa ekufulumyamu bajja kukola kyonna nga bwe kisoboka for the meantime akwadde miliyoni 10 ezisookebwako simanyi oba ekibiina kyo kyakwaddeyo meka so bakuweeyo ezo ate mu parliament olinayo bangi nnyo aba FDC tujja kukwatagana ne ba MP bannaffe nga Honorable Muhammad Nsereko kuba yasoose kitwalira speaker n'akimwanjulira abadde tamanyi ng'olajjana speaker n'angamba zitwale nenzituusa Nsereko taliiwo naye oli ddereeva we bamuyita Medi Nsereko ssente bampadde miliyoni 10 bupapula bwebiri ogenda kububala bwe muyitamu obulala butuwe bwoba bukendeddeko tujja kuteekawo naye nga zezo kati ojjamu balira aluna sente bananvaano nga babaze sente z'omulwadde ekyonoona omukwano sente ate ekitabula omukwano sente bampadde miliyoni 10 naye wa speaker ebirayo sente alina gweyongera kutegeera nti ofunye omujjanjabi anaakujjanjaba obulungi wa mutima mulungi agenza kukwatira ku bantu bangi bayakwatira ku Namboozi ne bamuwa nga kawumbi naye ate gwe kuba Namboozi bajjanjabiddwa ku sente empitirivu nnyo eza parliament kati ate gwe oli munnayuganda owa bulijjo yeetaaga okujjanjabibwa kuba ow'omusolo so bajja kukwatirako nga bwe kisoboka oli wa Musa ne deputy speaker ali wa FDC bangi nnyo bajja kunoonyeza se nange nja kuyamba kuba nnyamba abantu bangi naye waddaminta mbatuwaddengako miliyoni 10 speaker n'abasabira mu musabiro babadde mulwaddemu naye takyeyalinze parliament najja kuwona anoonye engeri ekutuukako so katumale kubala ssente weyanze oba ogaana okweyanza bannayuganda mwenna abalungi nsaba munneebalizeeko kuba kino badde naaludde okisuubira olumbe lunumidde ndowooza omwaka mulamba n'emyezi 6 tuyise mu bizibu bingi naye nsaba bannayuganda musooke munneebalizeeko abantu abo babiri nga sinabakwogera kintu kyonna sipiika wa paalamenti Honorable Nsereko Honorable Panado nange ataziridde nawe watuusiza obubaka banange mwebale nnyo mwenna mwebale nnyo munneebalize sipiika onneebalize sipiika nange nebaza omulungi wembadde nzija mbadde nzija siraamu Nsereko mbadde sineebadde butuukako toka kwa barabara besijja mengea ensi bonna lwemanyi ti nga mbadde sineebaza ajaroona kuba mbadde nina okusooka kuba oli muganda wange
olumbe badde nkyabanyumiza byonna byemuze mulaba olumbe lunnumye lumine lunnuma naye Hajji Haruna n'akola kyasobola nekola buli kyange kumpi nekizigwako Hajji Haruna n'alwana n'abantu bwe mwalabira akatambi twali mutuufu tuweddemu amaanyi abasooka ne bajja ne batuwa obuyambi wasanga ddala nga nze omuntu alwadde omwaka gumu n'emyezi akatambi kafuna otambire twali tumaze endoza omwaka mulamba n'emyezi 3 akatambi wekajjira omutwalo ali ebbanga eryo ensawo eba yakalira oluusi n'ebimu batokola ki n'abasooka okujja ne batuyamba bannange mwebale nembeera tuze tujjanjala ne tujjanjala owetuusa Hajji Haruna n'alowooza ngenda muva mu maaso naŋŋamba nawadde ne twali tunyumya omugenzi Kato Luwama afudde saasobola nali mulwadde nga ndabira ku TV Hajji Haruna yajja okundeetera ekyokulya nemugamba muganda wange fa kwa Kato Luwama kundaze ebintu bingi nnumiddwa naye kundaze nti abantu balina okuba ne bannaabwe nendaba abantu nga basonda bukadde 8 ne basonda ssente n'amaziga ne gampita omusajja oyo abadde mulamu ng'alina eŋŋombo oyo oluseke ng'agenda bambi asaba eŋŋamba laba ssente bwe bazisomba nga mpitirivu ng'amaze okuva mu nsi Hajji n'aŋŋamba tokaaba Mulwana tujja kuyiya tulabe engeri gye tukojja wano naawe ojja kuwona namugamba emikwano tunagifuna ng'agiraba dijja ofudde gyalize Haruna oyo namumye naye amaziga gaali mangi naŋŋamba nemubuuza Hajji tulifuna emikwano nga bansereko naŋŋamba nsereko nabadde naye nze nakulembedde okufumba n'ekyokulya kyabadde alya nze mbadde nkimuwa nja kulaba nsereko nange agenda mumunoonya bulungi ne mu bubi munnyonnyola ensonga nti kuba toli muntu wa bulijjo ali awo wakolerera eggwanga enkyukakyuka eriwo nakaakato girirako ettafaasi naŋŋumya Hajji owemu bwebadde ne bweyongera tutambudde tukoze buli kyemumanyi eddagala tulimize naye kibumba nga kiganye okuwona ngeri gye twasooka okukebera ne tulwana n'obutwa bone bugwamu kati tugenza okuddamu okukola kyeka yakyo nga kizimbe kivudde mu nnomo Hajji oyo n'atya nnyo mugamba ate n'atya okusinga nze ate netandika okuba nga nze mubumi kati naŋŋamba kanoonye ensereko naye muganda naye munnange ffe tunaaba n'emikwano ga Kato Luwama gy'abadde alina kuba mpulira njagala ndabe nga mpona mpulira njagala ndabe ensinga bwetambula n'ebigendererwa byaffe tubaddeko tubimalirize paka Katonda baali basazeewo nga badde ndi awo waka Hajji Haruna nkubira essimu naŋŋamba Muhammad nsereko namulabye era nkubidde essimu ajja wano naye agambye kayitire wa sipiika kuba sipiika oyo yali mukwano gwange okuva mu 2011 twakola akalulu ka 2011 ng'akyali muntu wa bulijjo ng'avuga Love 4 yazijjukira ali Love 4 ba bulu UAH era mu kalulu natambulanga ne sipiika nga yanvuga nga tugenda n'ennyimba tudda wano nga tutambula ne sipiika mwebaza okujjukira era nkwebaza sipiika okunzijjukira nti mu FDC yaffe gye twalimu onzijjukidde nti okyanzijjukira mmotoka yaffe eri eya bbulu gye walinga onvugiramu n'omanya nti nkyali muntu asaana okuyambibwa era nkyali mu kifaananyi kyo ekya mikwano gyo tikomooko era taata era maama tusaba tokomooko tusimbudde olugendo olulabo batugenda Nairobi obulamu buddewo n'abalala ba MOP bangi mikwano gyange ab'opposition mwenna abanyambye mwebale nnyo naye abatannaba mujje tukwatire wamu tulabe nga obulamu
kyenandirowoozezza nze naawe tetuli basawo lwakuba nze ndiko omusawo katonotono tukole ekyo nga tumaze okulaba empapula ze nga National Medical Board zitunuddeko ebiseera ebisinga naffe netwandirowoozezza nti agenda bweru wa Uganda era alina okufuna omukono gwa National Medical Board mu Uganda gwe bateekako so since amuwadde munene namba 3 mu Uganda kiri erya Jalona Pirawo omuyimbi okukwatagana nono nonalebonseeko ne bafuna ebbaluwa za National Medical Board munaku 3 babagifunye nga bwe banalaga nti kituufu mu Uganda kyemereddwa naye okusinziira nange embeera gye mulabyemu si ennungi newankubadde neewunyiza nti amaze n'ayogera naye oba naabo bakonfaminze nti tegusobole kujjanjaba wano babalina obusawo bakugu okusukkako wano nange essala zange okulaba nga omunauganda ayambiddwa kuba bangi bagende bweru ne baterera tubasuubira omukwasizako nga mmwe abakulembeze b'eggwanga era tetwandibadde tetuli wano singa tusazeewo okumukwasizaako kuba omutima mulungi gwe gutuleesezza wano nsereko yakikwasizaamu sipiika bwandagidde ndiva mu parliament soka yamba omunauganda abonaabona kwekuleka emirimu emirala nenzijja ku gino kijja kuba kyangu kuba basondera abalamu ate ne bawona ne basondera n'abafu ng'ate tebakyadda kati ono omulamu kitubeerera kyangu okumukwataganyizaako